Bazukulu banamwama tukole nnyo tukuze ekika kyaffe nga tukulemberwa namwama atulambike ekkobe lirande leka tukole nga tuli bumu agalya wamu ge galuma ennyama Bazukulu banamwama leka tubube tukuze ekika n'ensi yaffe olya buwama ly'embuga yaffe ate buzimwa y'ensibuko yaffe ate akabbiro kaffe yekama ekika kyaffe kirungi magero leka tukole nga tuli bumu agalya wamu ge galuma ennyama Bazukulu banamwama leka tubube tukuze ekika n'ensi yaffe tujjukire jjajjaffe oyo yekalamazi Nsereke yatandika ekika kyaffe kino ekyekitiibwa ffe abaluno tukisosowaze leka tukole nga tuli bumu agalya wamu ge galuma ennyama Bazukulu banamwama leka tubube tukuze ekika n'ensi yaffe Bazukulu banamwama tufube nnyo tunyweze ennono zaffe amasiga gaffe omwenda tuganyweze ffe ekkobe kweritudde leka tukole nga tuli bumu agalya wamu ge galuma ennyama Bazukulu banamwama leka tubube tukuze ekika n'ensi yaffe ogw'ennyumba ogw'omulyango ogwo ng'oli mulekwa ate bannamandu batule ku mukono ogwa ddyo ogw'oluggi abantu basobole okuba nga batuula kita olulimi lwolwogera ebyensima olulimi luyinza okukusiba ate olulimi lukuwolereza omuwunda guno twagukoze mu muti ekigendera kubanga singa twali twagala okakanyale bandibadde tukuteera mu mutayimbwa naye omuntu omugaggamu amenyeko amangu wansi omuwunda guno effumu bw'olisimba beppa liyimirira nga tewalina alikutteko naye obeera mugumu noyimirira ku magulu go nosobola okukulembera abantu bano tugenda okuteekako erubuga abe nga akuyambako ku mirimu gy'ogenda okuweereza ekibbo kino kya lubuga munononeranga emmere ate akambe kano bakayita omukazi tatuma mujjawe omukazi tatuma mujjawe abakazi babanga batudde bawaata nga obukyala buno bwe bakawasa kubeera n'engezigezi talagira mukulu waako kakasanze mujja maama mperezanza amatooka ago mpaate maama talina kukuweereza si gwewamuleeta ogira bugizi oti n'osika n'okulula
nosembeza nokulula nosika nosembeza ke mugaso gwakambeka ate kalaga n'obwetowaze omuntu bwalaga gwe mumwa gwako kwati wewetamu ke mugaso gwakambeka akambe kano olwokuba tuli mukolo gwaffe gwa lumbe omukolo gwaffe gwa maziga omukolo gwaffe ate gwa ssanyu ate omukolo gwaffe gwa lumbe gwa muzimu tukukwasa akamera kaliko ekiti kiddugavu ekiti ekyeru olwo baliba balina gye bakutuma naye nze olwaleero nkakuwa nga kakola omukolo gwaffe sebo kwata omuggo guno ogwo omuggo gwe gulaga nti ojja kubeera mukulembeze gakukulembera banno omuggo guno guliko ekituttwa ekituttwa kino osika omuntu n'omusembeza so si mukompola ngolo wabula omusembeza najja gy'oli omuggo guno toddangaawo nti sina namuggo gukuba mmese mu nnyumba guno gwe muggo bwe buyinzaabwo mwojja okulamulira awo nene endeku y'omuzungu iwe yakiraba n'agiyita ekya sitaani abamu bwekitwala naye wekitwala nti kyabutamiira enendeku osobola oginyweramu omwenge osobola oginyweramu caayi osobola oginyweramu amazzi osobola oginyweramu omubisi jami sajja binuwa ekiraga obukulu bwotutte wenga omwana wa nviiri effumu lino sijja kubiddamu ebigambo byenzogedde wali obadde owulira twagala kufunza buti naye likwate obeere nga si lyakulwana wabula lyakukuuma mirembe n'obuweerezaabo effumu lino liriko obwogi ebudda n'ebudda obututa obuvunanyizibwa okulamula baganda bo amuteeremu ku ssente naawe ozeewuunye tozikakwewuunye ojja ziteeta ogaite omusajja ono ngaaga sente ziraze otereddemu emitwalo ebiri ziri gwezaako 02 kulabe kubanga teziwera kaakati entereza endekwe endekwe eno nayo nagyogeredde dda ebirimu zenywako nawe nonywako endekwe yekola buli muzimulimu gwonna omuganda eri mugezi bweyetika agitunga owekijja kubeera balunzi nga bwokasuka bwoti buli lwosika okunonga ebisolo bijja kumugwa ate bwosikala nga okasuseewo abantu emikwano gijja okujula emikwano gijja nga ne musajijja nga ne sente zifunika mu ggwanga ne mu nsawo yo enkumbi eno ekwasa lubuga dawo fukamira tegala ofukamire ng'onise emikono kusiba olubugo luno nga ke kabonero akalaga nti gwe maama w'abaana bano nga muli ne Ssaalongo osikidde enkumbi eno ojja kugenda olime omukazi omuganda tabba mmere otuswaza ku kyalo nga ekwofuusa addresi togamba wali awo omukazi gwe bakwata ne batwala ku migwa nedda obeeranga mulimi omanya okulima jangu nnimire mwana ondabe birimireka jangu nekibba etukutu jangu nekibba ekyo ekibbo kyakuleeta mmere emukama nti akitutte ku nsitankani mubikyamu akitwala kunona mmere jangu wano jangu wano ngoberera naye katukome wano omudde gumu kakati teka wansi eki kwata enkumbi tandika okulima wegezeemu ng'alima kandabe bwokwata enkumbi asobola badde nga ntasobola otyo kakati omaze okulima osogodde lumonde wetisa ekibbo oddayo eka teka ku mutwe ezo enviiri bakola nkole kwata n'enkumbi eno itekukuje bagabeka otambule tuddayo eka tunyuse ojja kulima emirundi ebiri olunaku olwekuloddeyo ofuyireko ofuyire pampu
sebo komaawo omukulu oyo mutikule yatumulinayo mutikule teeka wansi nekumbidi mujeeko teeke wansi omukwatako ne mu nsingo omunyenyenyenyola esokose nkwase nkola ebiri omunyenyenyenyena olwo omuyonza ensingo ngaera omukola teguddaawo kwata ebiri eyokumanga amaka gano togatundanga obusika bwofunye kamukunyonyole olwaleero osikidde bano banyoko baganda balinawula boolyawo gyebalaga neibanja byabwe naye banyoko bajja kudibanga abasajja abakubye ebigo bakomyewo bagambe nti twagala kufuna wakutuula tobagobanga eno enyumba nzadde totundanga ebintu byabwe nogenda okula bodaboda nebakuba akatayimba ne bagitwala olina okulaba nti okuuma ekika kyawo ne bagamba nti enviiri wuuyo kyasi eriyo liyafona aliyo musika naye mwetwakola ddala ngaoli bwe yali kolesa ddala n'omufaanana oteekwa okubeera omusajja ayagala abantu mu maka ng'okyaza galwale bwetukyadde wano abangi bali wonna abangi abali wano olimanga oyagala okutunda oba okusuula ekifundikwa kyenkutaddeko omalanga kubayita abo nobaga nti abange bujja ekisajja muddiza ekifundikwaki zenoonya omulala gwenkiwa wewaawo wewaawo kandebugere mutunda Sekamate Ronald yasikidde esiga omutwa gw'amaswango ate omukulu oli nuwasajjate yasikidde mbiiri ng'omuntu nolajukanye abasika bangeonyekire Selector soko tutambuze nga tutuusa mu sebo basaba ne banyabo eyazze n'omusajja ono nga muno mwe muli kirala kyonna soko weye dakiika gwengo obwakabaka bw'obujje byagala bikolebwe mu nsi nga bwe bikolebwa mu ggulu oferera emmere yaffe ya leero tusonyiwa okwonoona kwaffe nga ffe bwe tusonyiwa abatwonoona naye okutya katonda wamu n'obutayagayagananga omuntu ogwo omugenzi nviiri eyalina nyiiko wava mu nsi kumuteerako omusika omulala naye mu nkola yaffe ey'ekinnansi ate ey'ekiganda ey'omunda tumuteerako abasika babiri kati nga ye ow'omutuba tumuteerako ajja mu kitiibwa kye nga ow'omutuba ate obutamutikka mirimu gy'amaka gano tumuteerako ate omusika ow'okubiri yabeera asikidde enviiri oli asikidde mutuba ogw'anviiri ogw'amaswamuswa ate ono nuwa sajjabbi asikira omugenzi viiri
agenda kusembera wano biseera kino ya 37 oli wa kutaano lwokka wagamba nti olugendo lwo oluyingisenga ku Mukama era weesigenga oyo naye anakituukirizanga. Toyinza kukulembera bantu bano bonna nga teweesigamye ku linnya lya Mukama. Mukama yagenda okukulembera ebigambo bino byonna. Kale nno ng'ekkanisa ya Katonda tuyimirira wano okwakwasa Bayibuli eno erimu ebintu bingi ebyali bibaddewo ebiriwo olwaleero n'ebigenda okuba mu maaso. Akati omuntu mulina okukola kwe kugisoma emisana n'ekiro okugirowoolezaamu n'okubikkulirwa mulyoke mufune okulungamizibwa okuva mu ggulu okw'omwoyo. Fenna ne tukuba mu ngalo. Akati tugenda kusaba bw'obanga wazze wano ng'omukono gwe gulina kikolimo guwanike nga gwa mukisa nga tusabira abantu ba Katonda bano. Tuwaayo mu kiseera kino omukisa nga tusabira omuddu wa Katonda ono Noah Sajjabi nga yeetisse obuvunaanyizibwa okuva kaakano. Mukama obuvunaanyizibwa bwaweereddwa okukulembera, okulungamya era n'okusalangawo ensonga ez'amazima nga yeesigamye ku linnya lyo. Tuwaayo omuddu wa Katonda ono Leonard Sekamatte awamu ne baluga baabwe, bawa omukisa Mukama ng'obawa amaanyi, ng'obalungamya ng'obawa omwoyo omutukuvu, nga balamula beera mu masekati gaabwe, beera ekigo kyabwe eky'amaanyi, beera enkulungu y'okulowooza kwabwe, okutambula kwabwe, okwogera kwabwe, okulya kwabwe, okunywa kwabwe, endowooza yaabwe Mukama wange balimenga okwekubira, basalenga ebyamazima eby'ebyo obulungi n'emirembe mu linnya lya Kitaffe n'Omwana era n'Omwoyo Omutukuvu tusabye. Amiina. Fenna tuddemu nti amiina. Mukama tumwebaza. Muli bangi tubeegayiridde Katonda abawe ekisa muwumbewumbe bannammwe. Omululu ennaku zino guzze ojja Sajjabbi oli musiika todde ebintu bya banno. Mukama akubeere simanyi ojja Joseph Kayiwa aluwa ojja Joseph Kayiwa oluwa ojja Kayiwa nawe janguwa oyo omusuubuzi omututumufu mupire galo ng'ajja jangu nange mundeke nsumikire ng'omusajja Omuganda. Ojja Joseph Kayiwa nawe dda wadde tebakwambazza naye naawe osikidde obuvunaanyizibwa. Mbeegayirira kojja Joseph, kojja Nuwa ne kojja Ronald. Mukama ababeere okuwumbawumba abaana b'omugenzi Yonasaani Nviiri. Temukkirizanga abaana abo kaaba. Taata waabwe agenze kati mmwe bakitaabwe mubazzeemu amaanyi ate mulina okumanya naddala abawala bambi nabalaba maama bange bangi batera n'okumpeereza ku WhatsApp mutabani oli otya bangi. Abaana abo mubawanirire naye okusinga ennyo musigale nga muli bumu. Ekisa kya Katonda kibabeere. Taata yali musajja mulimi mukyayinza okuddamu okututumula ebyobulimi ekyaggwe okusinga otunda ettaka mukomyewo vanira n'emmwanyi ate muddemu musimbe n'ekooko. So tubasabira bakojja Mukama abawanirire ate naffe we tuli tukuze mutuyitanga. Temukkirizanga kulwanagana we tuli mutuyitanga. Bye.
era gyenkola tubadde tuyita mu bingi bya ttaka naye nga omulimu gugenda mu maaso omanye enaku zino abantu munange baava mu nsonyi ekiseera ekyo tulina eka 214 naye babadde zonna bazinyakula oli ajjabuzi n'agamba wano waliwo jjajjange n'apima n'atandika okusala poloti nga bwatunda ensi bannange egenda wabi ensi egenda waki mujjukira wali nga babba ettaka ly'abalema fenna bannayuganda ne tutunula ne tusirika ne balinyaga lyonna ne balibba ewandege wali mwena mukyajjukira bulungi ne bagenda ku ttaano wali ne babba mayiro ezisoba mu ttaano ababbi abamu bali wano ne balinyaga lyonna ne balimalawo munjukira wano ne batulumba entaawo ne babba ekazi 4,400 zonna mukimanyi bulungi ne batulumba kati kamu eka 5 mwezi ne bazibba tekuli kati ekanisa etudde ku 5 ku 10 erina ekyapa ekyatuweebwa mu mirembe gy'abazungu ekya eka 5 naye kati etudde ku 10 naka lyonna balibba kuliko abantu abakola ki kati kisobera eka 210 meka lino eggwanga likyalina abakulembeze naye zisuubira temuntwala ngaomuntu ayogera kyalina munange bajajja mumanyi kyebwetowaze okwetowaza omuntu okumanya mukamawo oba mukama w'omuntu okumanya nze ndi mukama waliwa wono ebigambo ebyobulamu kiri awoteri ya wano kolimizi ebigambo ebyobulamu kiri gambo byegambe tugenda mu Kampala International Hospital ebigambo ebyobulamu bya mukama waffe ki Yesu Kristo mwena mumanyi bulungi wano mu 1977 mujjukira bulungi nti twafuna eddiini nejja mu Uganda ekiseera ekyo Ssekabaka nga wandikira abazungu n'abagamba bannange ensi yange eri mukiki mukizikiza mujje ebaluwa bwegenda mu Bungereza neyisibwa abasajja ba Church Mission Society ne ba White Fathers abava mu Bufalansa ne bakwata olugendo ne bajja mu Uganda ne batandika okusomesa eddiini era mumanyi bulungi emyaka egyayitawo okuva 1978 okutuukira ddala 1878 okutuukira ddala 1886 ne tufuna abasajja abagamba nti ffe tukkiriza Katonda ate tebaali basajja kwali baana basinga obungi ne babakwata ne babasalirasalira ennamugongo tulina mujjukira bulungi Nakiyanja okuvaawo okutuuka leero twasobola twali ne tunafuna muntu yenna muganda abuulira njiri omuganda asooka okubuulira enjiri 1993 n'asooka okuyimirira okutandika okulembera ekkanisa naye nga abazungu tumaze okubajjako obuyinza ng'abaganda basomye eddiini kwe kutandika okulaba nga twekolamu omulimu netugenda netukirira wansi eri mu Banyankole enjiri nebulirwa netumala netwambuka netugibulira esoloti enjiri nebula Uganda yonna okutuusa leero mukama ibasiwe oyo history tosobola muwakanya kubanga njogera kyemanyi tosobola kumpakanya mukama ibasiwe nolwekyo eddiini netandika okugenda ngaefuna amaanyi era mujjukira bulungi Ssaabasajja Kabaka wa Buganda empologoma yakkiriza n'agamba nedda bwe naaba nkola embaga yange ngendagenda mu ekereziya era ffenna twaliyo kwe bajulirwa aliwo ataaliyo aliwa jangu nja kulaga kafiri mukama yebasiwe mukama yebasiwe enjiri netandika okufuna amaanyi enjiri netandika okugenda ngaegasuwa twafuna obulabirizi 1968 ne bateeka obulabirizi namirembe n'abalala bonna nga tumaze okuva ku buli obwa East African Equatorio wano omukono yali twale 1984 mukono neva kusaba nikon nefuuka obuki obulabirizi era okuva olwo okutuuka olwaliro mujjukire banayi twajaganyiza kusajjo nikusajjo twajaganyiza bwe twabadde si nga twebaza Katonda olw'emyaka 37 olwaliro nga twagala okumanya nti Mukama amaze okuwa eddiini omukisa amaze okutuwa omukisa njagala abooluganda mutegere ebigambo bya Pawulo byagambye agambye atya agambye bw'ati nti obulamu obuli mu kukkirizaani Mukama waffe Yesu Kristo n'okuyigiriza okumugoberera wulira Mukama yebasibwe n'okuyigiriza okukola ki okumugoberera era kateriiko kyetegeera wabula
okukalambiza. Naye kyenjagala obabuulira nti mu maanyi ga Katonda yali atunulira abantu abatidde okukkiriza Katonda. Olwaleero abantu bangi nnyo baganya okukkiriza Katonda. Lwaki? Kubanga batya onagamba nze ndi weno, onagamba nze ndi weno, okubanga batya. Olwaleero obwenzi mu Uganda kyekigambo ekisinga. Ennaku ezo waliwo bamalaaya bafuna gurupu yaabwe, banoonya essimu yo ne bakuweereza obugwagwa bwabwe, ne bagamba ssebo nze nina abatanzi, n'abikula n'akabina ke n'akulagako. Toyinza kutegeera nsi bwefuse. Ensi nekyali mu kitiibwa kyonna. Naye njagala babuulira, Bayibuli egambye abati n'abaki n'abenzi bonna bagenda wa mu muliro ogutazikira. Buusa mulirwana obeera n'aba n'omusaayi gwa Mukama waffe. Toswala bwakuba gukuma kyusa kube n'awalala naye mugambe kyusogale mulirwana wanaaba n'omusaayi gwa Mukama waffe Yesu. Abantu beekwasa naye olwaleero njagala kubuulira maze okuteeka mu kkubo ery'okukkiriza Mukama waffe Yesu. Kkiriza Mukama waffe Yesu olwoyo obulamu bwo. Olunaku lwaleero ng'abasajja Baganda mbasaba tutambulire wamu mu Kristo. Bw'abanga Ssaabasajja wa Kabaka wa Buganda ayimusa ekitiibwa ky'ekkanisa n'afukamira wansi n'asinza, genda kuba n'ekyeka maama waffe ekyeka kanisa ye. Bw'otuukayo bwoti tofuluma nga takonya emitwalo 10. Abataka tova mu maama, tosobola kuyingira kireka mu kanisa ya maama n'ofuluma nga takubye 10 ukubireko mu ngalo. Abantu nekokyusa amaaso. Abantu abamu bagamba ffe tujja kukkiriza Yesu olw'ensonga zino. Ezo ensonga zewekwasa zonna zigenda kusaliza omusango, kubanga abasooka abasinga bamanyira okugamba temulaba waliwo ku myaka mu 1885 mu mwezi gw'omukaaga wasole mwezi gw'amaibuzibwe mu 1886 balina abasajja bebalakira baali bajeemye. Ekyo tetukigamba era Ssaabasajja alina okubakola ki, naye tetusobola kujjawo nti baali bakkiriza Mukama waffe. Ekyo temuyinza kuba mugalina naye kimanyi, kyoma nekimanyi temuyinza. Naye Pawulo amaliriza atya ebigambo bino? Abimalira eri mu Baluumi essula 10:9 n'agamba nti omuntu akkiriza na mutima. Seyagamba nti abantu beegatta, omukyala n'omwami temwegatta, okkiriza wekka. Kubanga bw'ali koola erinnya lyo tagenda koola mannya gammwe, agenda koola linnya lya muntu ki omu. Bw'omukyala asula wansi nga bbaawe yagobakodda ku kitanda, muganda wange yongera kukkiriza, olunaku lugenda kukya gwe kwagenda oyita abali ku kitanda ogenda baleka. Teweetawaanya akujoogoyeka muleka ajoge. Olunaku lwerulikya weyongera kugoberera Katonda, olunaku lwerulikya agenda kuyita linnya lyo, olyoke osituke, olyoke weekulembere bulungi, otambule ogenda omusisinkane. Kubera Yesu mu ngalo ze maliriza. Naye sisobola kumaliriza nga sikuwadde mukisa guno. Okulokoka kigambo kyangu nnyo. Omuntu akkiriza na mutima. Obeera eri mu Bakatoliki nga tolokokanga bakuyita mu Katoliki, bw'olokoka bakuyita mu Kristo. Bw'obeera eri mu Bapoto oba tolokokanga bakuyita mu Protestante, oba walokoka bakuyita mu Kristaayo. Tekirimu na kubuuza, kubanga bikola batume essula 12:25 ne basookera okuyitibwa Abakristaayo abaali bakkiriza Yesu Kristo. Sibwewaawo kati bw'oba oyagala zibiriza ku maaso. Kati ninyo tofaayo siina gyengenda kutwala wakaseera kano. Muganda ngerowooza ku bigambo bino. Ekigambo kibadde kiyogera ku kugambo kwetoowaza, si kwekulumbaza. Okwetoowaza okusinga kwegoberera Katonda n'okumukkiriza. Ekyo Pawulo kyabadde annyonnyola mu bigambo byangu nti omuntu akkiriza na mutima naye atula n'akabwake okulokoka. Olwaleero kyenjagala okusabira, bw'oba oyagala kuwulira ng'owaayo obulamu eri Yesu, tokwatibwa nsonyi. Bano bansi tebaliwo olubeerera. Gasobolera ng'oyagala kukkiriza Mukama waffe Yesu, waliko omukono tugenda kusabira. Tokwatibwa nsonyi. Webale Mukama gw'omukisa, webale Mukama gw'omukisa, Mukama gw'omukisa. Gasobolera tokwatibwa nsonyi, tokwatibwa nsonyi. Manyi tosobola kukwatibwa nsonyi. Leka bino ebyensi, bino byansi, era b'ensi basigala bansi, babeerawo akaseera katono ne bamala ne babula.
naye ebyekulu bisigala byeggulu. Kasowulira naawe ali eyo, kasowulira ngaoyagala kukkiriza mukama waffe Yesu, n'abali mu tenti ababadde naawe wanika wamu naawe tugenda kusaba gamba ndya Yesu nkwegayirira onsonyiwe olw'ensobi zange, onongose n'omusaayi gwo olunaku lwaleero mpaayo obulamu bwange era nzigulawo otuule mu mutima gwange Mukama. Taata nkusaba onsonyiwe olw'ensobi ze mbaddemu, onsonyiwe olw'ensobi abantu ze bankolera, naye mu maaso g'ekibiina kino zikukwatiddwa nsonyi. Nkuwa obulamu bwange leero, nkuwa obulamu bwange leero, njatula Mukama tindokose, beera Mukama wange, beera omulokozi wange emirembe gyonna Mukama, mu linnya lya Yesu. Omuntu bw'alokoka akola ebintu bitaano. Ekisooka okusaba kitegeeza kwogera ne Katonda, buli woobeera yogera ne Katonda. Ensonga eyokubiri kwe kusoma ebyawandikibwa, omwana bw'azaalibwa n'atayonka oba n'atalya takula. Naye ensonga eyokubiri tuna Bayibuli, tandika okusoma Bayibuli. Ensonga eyokusatu egali n'empanvu, mwami wo mukyalawo gwolokose genda omutegeeze nze nakoze eki, baleke ajja kuyeeya naye akuyamba. Ensonga eyokuna yensonga eno eyengalo esembayo yengalo yokuŋŋaana. Noonya kanisa, wano tulina amakanisa mulajje, tulina amakanisa okwetola wano wonna agawulira enjiri amazima. Ensonga esembayo lwegalo luno muganda wange gurupu yo ebadde mbi nnyo, naye kyenkusaba lwaba bagenda okukola ebintu ebitaweesa Katonda kitiibwa beeyawuleko, naye baba bagenda okukola ebisanyusa Katonda bakole ki bigateko. Olaba omukono guno wilibalo bw'oba otakula zino zitakula, bw'oba ovuga wilibalo zonna zivuga wilibalo. Kama bomukisa mwebale sente zange bannange. Mukama yebazibwe nnyo, Mukama yebazibwe. Tukubire Katonda engalo nga z'amaanyi olw'enjiri eno ebuuliddwa. Ate tusooke tukubire omusumba Mika Migavu Lukwago kubanga ayogedde gye tuli. Sebo omusumba Mika ndabyositeka sente mu nsawo togyeko kimu kya 10 ate nga omusumba ndi wano. Soko gyeko ekimu ekya 10 sabiri. Naye twagala kwebaza nnyo Katonda ate olw'obuweereza bw'omusajja ono bwamukozesezza. Nzikiriza nti ayogedde n'obulamu bwammwe. Tusigaze ebintu bibiri. Ekisookera ddala tugenda kwebaza Katonda olw'obulamu bwa kojja Yonasaani Nviiri. Otulese wano nga abajulirwa nga tulaba omusajja Yonasaani Nviiri tabani we Edward Mabirizi eyaweereza essaza lye lino ery'Ekyogwe, eyaweereza ekika kye eky'Ekkobe, eyaweereza eggwanga lye ate n'aweereza n'ekkanisa yo, nga wamuyita okukomawo okubeera naawe. Naye ng'olwaleero tufunye omusika azze mu bigere by'omuddo, omulamuzi Nuuwa Sajjabbi. Ojja twagala okwebaza nnyo Katonda ku lulwo kubanga Mukama akuyise okusikira engatto z'omusajja eyali ow'ekitalo, akubeera okulamula banno nga taata wammwe bwe yalamulanga. Ate twagala okwebaza ennyo olwa kojja waffe Ronald Sekamate ng'omuyise kubanga omutuba gw'amaswanku omusajja eyali agukulya Yonasaani Nviiri yali musajja naggwano. Kale kojja Sekamate tukulabyeko era tukulinamu okukkiriza kwonna nti onaatuukiriza obuvunaanyizibwa bwa mukaddewo. Njagala okwebaza olw'abalubuga Mukama baabawadde okubabugiriza, naye okusinga ennyo tusabira obumu okusigala mu nju muno. Tulabye kati kiringa ekifuuse ekivume, buli abakadde lwe bava mu nju wabaawo entalo ezisituka. Twegayirira olujja lwa Yonasaani Nviiri lweme kuva mu ntalo, twegayirira ekitiibwa ky'awaka wano kisigalewo, abaana ne batunda n'amaka g'abakadde baabwe n'amalaalo. Mukama otusaasire otugyeko ekivume. Kojja waffe Nuuwa Sajjabbi oli musajja wa buvunaanyizibwa, ate n'ow'omutuba Kyawagwa
wamaswanku sebolonadise kamate kojja muli bantu bavunanyizibwa nnyo twegaya ne baana bannamwe mukama ababeera okunyweza obumu tweyanziza nnyo olw'abantu abasasuddeko jambiiri ne mujja mu bungi bwe muti okujjukira emirimu gy'omudduwo twagala okwebaza ennyo olw'enjiri eno ekitiibwa ebuuliddwa ekyama kiri mu kutegeera yesu kristo kubanga bino ebyensi tubireka ono omusajja yonasaani nviiri yali omu ku basajja abagagga aboogerwako mu ggwanga lino ng'ali omu ku 10 abasooka n'ebyo obugagga byonna yabireka era awummudde yaddayo ne bwe tunaalwana bino tulina okubireka naye mukama atubeere okutuuka mu ggulu gye tulibeera lubeerera atubeere okwenonya n'okulongoosa amakubo gaffe tubabisire mu musaayi gwa yesu tubateeka wansi omukono gwo ogw'ekisa temulwanira mu kkubo temulwanira mu kkubo mukama ababeere okumbawumba bannyina mmwe okumbawumba baganda bammwe tweyanze olw'ebirabo ebiweereddwayo nga saddaaka olw'okwebaza olw'obulamu bwajjaffe ate n'okwaniriza abaweereza abapya omutuba gwa maswanku ate n'omusika wa yonasaani nviiri mukama ogulumizibwe nga bulijjo mu yesu kristo mukama waffe atuyagaliza ekisa saa kya mukama waffe yesu kristo n'okwagala kwa katonda n'okusa ekimu okw'omwoyo mutukuvu beerenga naffenna n'eri abooluganda bonna emirembe gitagwawo amiina era n'emirembe gya katonda emingi egyo ekisinga okutegeera kwonna nsaba emirembe egyo gikuumenga bulijjo emitima gyaffe n'amagezi gaffe tumenga okuva mu kumanya n'okwagala katonda ne yesu kristo omwana we n'omwoyo omutukuvu kale omukisa ogwo gwe tusabira olujja luno olwa mukadde waffe yonasaani nviiri gwe tusabira abaana bo katonda bawadde omukisa okudda mu buvunanyizibwabo tusabidde nnyo ow'omutuba gw'amaswanku omudduwo kojja wange ronald sekamati tusabidde nnyo asigidde omugenzi yonasaani nviiri kojja nga omulamuzi nuwa sajabbi ne balubuga bammwe tubasabidde omukisa omukisa ogwo gubeere ku baana n'abazzukulu gubeere ku bamaama kojja nviiri ge yaleka naye okusinga omukisa ogwo gwongere okunyweza obunyumu mu lujja luno tubasuubira emirundi mingi okutuyita naye nga tukomyewo lwabonero bwa ssanyu mukama aleme okuleeta entalo mu mmwe omwoyo ogwo mubi oguyingiridde famirizi nga abantu gye bali balwanagana tugusabira mukama agukutule mu linnya lye katonda ayongere okuleeta emirembe egyo nsabye omukisa ogwo gubeere ku mudduwo Reverend Mika ayongedde eri ekibiina saba omukisa ogwo gubeere ku busumba buno obw'emulajje ne kanisa eno ey'ensonga nga tukulembera omusumba Fredi Kato nsabye omukisa ogwo gutukuume era ffenna guleme tubaako mu linnya eya yesu kristo mukama waffe tukutendereza nnyo yesu yesu wandega nga bwe bajja nsaba ntwala omukisa guno kwebaza bannange mwenna njagala ntandikire ku jjajjaffe namwama webale nnyo webalire ddala badde nsaba mukuba emukubalo omukulu namwama tatera kutambulataambula bwe twatandika enteekateeka zino ez'olumbe bagamba tugezeeko kuba kitaffe yali agwa mitendera mingi naye tugamba naye mukulu guno katugezeeko namwama tulabe waffe tuli bazzukulu be ate jjajja anaagaana okujja okulaba ku bazzukulu kale nno bwe twatuuka mukulu munnaye teyagaana ekintu ekyo kyatuogumuse bwe jjajja ne tutegeera nti nno ab'amakobe tuli baki tuli wagumu jjajjaffe waali jjajjaffe ajja kubeerangawo ebiseera byonna jjajja tweyanziza nnyo tweyanzeege okutusipisiza akati n'ojja okwebaza ow'ekitiibwa ate nga minisita mu Uganda Kingdom w'ewakabaka minisita nga ye minisita wa information minisita ono nno ali wano mu biti bibiri naye ndowooza ayinza okuba awezeza ekiti ekyokusa kuba ekiti ekisooka azze nga minisita waani wakabaka tetuli baganda wano kale nno
owekitiibwa ajjidde owekitiibwa Noah Kiyimba azze mu kiti ate mwattu ne tubeera bakusi ate najjira mu kiti ekyoku n'abeera kujja mu makamu kale okirabye tuli bamukisa nno ab'amakobe temukiraba kakati ate ekiti ekyokusatu kyajjiddemu kinsobe kwanze bwabeera kujja kale ate aba akuusa ekimuko bannaye munampaku si bwe kiri kale nno owekitiibwa tukwaniriza webale nnyo webalire ddala okutudisiza kati waliwo omukolo gwe naliko naye ne mukuba akaama ne mugamba munnaye owekitiibwa tulinayo nno okwanjula n'agamba ndaba ebyokwanjula teweerali emmere mulina yesseru naogwo omukolo gwe naye nina okuba ate nawuliddeko amawulire nti nejjajja mmwe namwa ajja era olwafuna amaloboozi ago nenkomawo nenga bannange ti ate minisita wa information bw'aba akuwadde information ate kiki ekirala kyolinda bannange nze nkakasa nti namwama ajja kubaawo era bannaye tazze munnaye obubaka bwatuuka owekitiibwa era nabuusa nyongera okwebaza barebrand kimu temuvanga mu kika kyammwe temuvanga mu ggwanga lyammwe tuli baganda twebaza nnyo tiimu evudde mu buganda buli omu mu kikiiki mwebale nnyo mwebale ate nno tetwakoma oba omutuba oyo gwe mulaba atudde awo muganda waffe ate era nomuganda alinayo emirimu gyako twamuweereza mpolampola kitaffe namuweereza mpolampola genda bayambeko mubyokufa genda munaye tugenda okwekanga ng'ate kati yedebyude mutuba gumu nakisuuka kale nno obuganda tutambula nabwo ate nga tuli baana baganda njagala okwebaza bannabyabufuzi mwebale nnyo mwebale abasinga bannabyabufuzi bebogerako bategeera nnyo kitaffe muganda wange ono Joseph abasinga bamumanyi nga wa bizinesi naye Joseph yakola nnyo mu mukono omwo abasinga mumumanyi olw'okuba nti yalinga atuukirirwa si bwe kiri babizinesimeni si bwe kiri abasinga wano babizinesimeni Joseph ono yankwata kukono nange akamutwale mu bakwano bange era abasinga nenkola ki nembayiga kale nno mwebale nnyo mwebalire ddala kujja bannababufuzi ba businessmen nebaza nnyo CBS Fans Club abasinga muyinza okulowooza nti ate abo twabasasudde abo aba CBS Fans Club era ffe olw'okuba nti tuli baganda twatula netugamba tulina okufunayo bannaffe ababeera mu CBS Fans Club era nga bwe bali wano bannyenaffe abakola n'abantu abo ate ne bajjumbira buli mukolo bw'oba oyagala okubeera n'abantu abakuyambako ku mukolo beera nga naawe ojjumbira emikolo gyani y'abalala abasibyeza abo nange bemulaba tewali gwe basasudde wadde 10 naye basse sirwa kitaffe sirwaki naye olw'abaana bano baganda bange noola ono muko wange wa CBS doza ne sekamadde mulina tiimu wano tero gisangawo nga oluusi bakuba bijanjaalo nga bali wano basanyufu bajjumbira emirimu nsaba ntwala omukisa guno okukubiriza abantu abalala bonna naddala abavubuka tweyunira ebibiina bituyamba okubeera obumu ate okuyambagana kati omulimu gwaffe gugenda kugonda nga tukutaddeemu sente olw'okuba tulina ki bannaffe betukola nabo temukirabe mujja kunsonyiwa nti ndangaga naye abantu ab'okwebaza bangi ensonga nti emirimu gye gyali mingi baabaana abato nga bagikutaddeko gyonna tosobola kutambula tolunaku n'olumu taffe nasooka kuwulira nti walunyiriza genda okuwulira ate olinye balumuje ate wamukuba ekiwulira wabwe ense okubeera nga
londeddwa nga omusika tekinzijaako kubeera mwana nsigala nga ndi mwana agammwe abalala era mba njagala tutambulire wamu nga bwe tubadde tutambula tusobola okukola decisions nga tuzikoze ng'abaana wamu bwe kiba kiganye awo nendyoka nina katiimu kange mumukamanyi ketubadde tutambula nako akatonotono ketuddamu akatyamuma batule basooke bakole ki bakiyise ekyo ekiteeso ogumpeereddwa olunaku lwaleero njagala okutwala omukisa guno okukwaniriza mu lujja luno nakasa nti olunaku lwaleero lugenda kubeera lwa byafaayo nnyo eriffe abaana bazzukulu baffe n'ebisatu njala okwanjulira ab'ennyiriri ezikola omutuba gw'amaswangu nga nja kusookera w'olunyiriri lwakabeebe olwo nno nange olwo mwenviira ddala ng'oyo ye Kiwalabye James atuula Busaabala njagala okwanjulira ow'olunyiriri lwa Luwemba oye Kawuma Samuel atuula Buloba era ne lubuga we oyo yatambudde naye twagala okubeebaza ennyo ajjanja okutegeeza nti ow'olunyiriri oyo ate akoze bulungi nnyo ennyumba eno n'ennyiriri ez'enjawulo kubanga naye atulambise mu bintu bingi nnyo obuvunaanyizibwa buno tuweereddwa nga tuli bavubuka naye twagala okwebaza bakadde baffe abo abatulambise obulungi ow'olunyiriri lwa Basi mukosefu ayinza okuba taliiwaawo naye naye ku mukolo guno kwali yajjanjala okutegeeza tugenda kukola emirimu nga tutambulira wamu n'ab'ennyiriri abo wamu ne bazzukulu bange bonna bazzukulu b'amaswangu era njagala okubakumya n'okubakakasa nti mukadde waffe abadde ow'omutuba we yakomezza omutuba gwe tusaba Mukama Katonda atukulembere naffe tubeere nga tugongerayo ku ddaala eriddako kubanga abazzukulu bangi abali mu mutuba gw'amaswanku era ababadde bamanyi mukadde waffe oyo naffe twagala twongerezaawo kubanga omujiji kati muvubuka okuliwo ate okusoomooza okuliwo abavubuka bangi nnyo balina ebintu bingi nnyo bye baagala okuyiga naye ng'ate ffe bajjajjaabwe naffe ate tuli bavubuka ekitegeeza nti ate ffe tulina okusooka okuyiga ebingi twongere osomesa bazzukulu baffe babadde bampa obuvunaanyizibwa Katikkiro yantegeezezza nti ŋŋenda sindikibwanga mu bifo eby'enjawulo nkole emikolo egy'okusaaka abasika naye ekyamazima okwo kusoomooza naye nzikiriza nti tujja kukola jjajja jala okuloopera n'okutegeeza nti mukadde waffe abadde muntu w'abantu nnyo era ekyo kyakusoomooza kinene eriffe abamuddidde mu bigere naye ng'ensonga eyo mukadde waffe yagitutegeezanga tufubenga bwe tusobola okulaba nti tukuuma erinnya lye jjajja ebigambo byali badde bingi naye olw'obudde bwera ekyo mukadde waffe yakitusomesa njagala kusaba Mukama atuwadde obuvunaanyizibwa buno era ayongere okutubeera tusobole okutambuza naffe amannya gaffe gasigale nga googerwako ne bwe tuli batuvudde mu bulamu bw'ensi eno Ssaabasajja Kabaka awangaale mu Uganda gwe bamanyanga Vanilla yabategeezezza nti okusoomooza kwe mulina nabye wano omulamuzi gwakwasiza obusika kwe kuleka omukululo Mutaka Nviiri gwe yaleka okukuuma ate n'okwongerako erinnya si lyangu kuzimba naye okulimenya kyangu nnyo yabagaliza omukolo mulungi
era n'abasaba okwongera okwagala obwakabaka wamu n'okubuwagira. Bwe mbadde entambula ndabye nga tulina ettaka eddungi ennyo eggimu ennyo, naye nze teri kinnuma nga Ssebaggala abantu bawano okutunda ebyo bye mulina nga mubyejjako. Nze mpulira nga omutima we gukulukuta amaziga ng'oyagala otunda ettaka kubanga bakugambye yiika eri ku miliyoni 6, olina yiika 10 ogenda kufuna miliyoni 6. Munno azejjako akula ettaka eryo kubanga yalaba kyekyobugagga, n'osaasira bajjajjammwe abaatereka amataka ago nga gye bali emyoyo gyabwe gikungubaga nga gikaaba. Miliyoni 6 ezo z'otunze ogenda kwagalagulako emmotoka ya miliyoni 2 ozimbeko ennyumba nga ziweddewo. Emyaka 5 egijja abantu ba Buganda mugenda kuba momboze mu nsi yammwe. Mwe abaana abasigaddewo bwebanga Nviiri yaleka ettaka wano mufube kulikulaakulanya. Bw'obanga tosobola kulikozesa lireka abalisobola okulikozesa balikozese. Genda otandika ebibyo nga Nviiri bwe yatandika. Abantu ba Kabaka chairman wa NRM ekigambo ekyo kyayogedde tumekitwala nti kyabufuzi, era nze neewunyiza okuba nti ebigambo bimuvuddemu ebyo, era ssebo nkwebaza ebigambo ebyo bikulu nnyo. Banaye abantu ba Kabaka njagala mumanye kino nti omuntu ajja n'akuwa ssente nga gwe bagambye, naye gwe weebuuze ye agenda kukola ki? Ekyo kye muteebuuza. Ogenda okulaba ng'oli atandise kulima n'oganda enkuba tosobola kulima. Ffe abaasoma ebyenfuna batugamba bw'oba otunuulira ebintu bye weetaaga okufulumya ebintu, factors of production, weetaaga ettaka, kyekisookera nno ddala. Weetaaga ettaka, weetaaga ssente n'abakozi. Kakati ffe wano mu Buganda kye tukola ekisooka ekikulu kye twejjako, ne twagala tugende mu kiri ekyokukola ekyokukozesebwa. Naye ettaka bw'oba gwe wennyini tosobola bikulaakulanya, osobola okulipangisa. Ekyomukisa omulungi tulina omulamuzi ate n'omutabani wano ono naye looya. Mugende bannamateeka babawa amagezi ogambe ninawo akataka kange naye mu kiseera kino sisobola kakulaakulanya, njagala kapangisa oba kazi omuntu akakolereko. Mukole endagaano nga entegerekeka ng'endagaano mutuufu. Omuntu akuwenga ssente gwenga oli eri otudde oliisa buti ngeno ssente okolaki? N'ekintu ekyokwejjako ettaka bwe ligenda liba likoze eki? Liba ligenze. Era bangi bakayana ssente bampa ntono tinaye endagaano tibagiteekako omukono, tibagiteekako omukono. N'olwekyo kikulu nnyo ensonga eyo ey'okukozesa ettaka. Ate oyinza okwetunuulira omu, naye bwe tubeera nga tuli wamu musobola okukwatagana 2, 3, 4 ne mukola oba ekibiina ne mukulaakulanya ettaka mukowere okusinga okulyejjako. Kuba ddala ekituufu abantu bangi kati balumbye, babasikiriza naddala abavubuka. Waliwo gye twali nga omufu baali tebannaba musiika ng'oli apima nti awo olaba bwe batadde essanduuka awo ogenda okuyita bwotyo oyambuke ne ku nsonda y'ennyumba eri. Ebintu ebyo biri wano mu Buganda, ebintu ebituswaliza ddala. Abantu bangi batugendako naye gye bagenda eyo tebeebase mirembe olw'ebikolwa byaffe ffe abasigadde ku nsi. Bajjajjaffe abalengera ewala n'akuba n'agula ettaka n'agula ettaka n'agula ettaka, ffe abaliwo kati kutula ddiiru za kulitunda. Bantu bangi beebuuza nti oba ffe twabaki, ne bagamba oyo yatunda n'ettaka naye talina kye yeeyongeddeko. Olowooza oli eyalirekawo n'alikulekera yali musiru? N'olwekyo abantu ba Ssaabasajja Kabaka tulabe ngeri ki etukulaakulanyamu ettaka. Ssaabasajja Kabaka, abasirika bamuyingiridde omulimu omunene nnyo. Budde mu Kigereka bagambye nga zonna najo zimuseeko zibuzeemu. Omusirika ssebo abadde batambula nawe bagatambula nawe toli problem gikoze ekitana luwamu. Kirungi nnyo ensonga zonna ozimanyi obulamu. Ssaabasajja Kabaka
twatutwala Buganda ku ntikko, bwe twatussa Buganda ku ntikko, n'obuwangwa bwaffe tubusse ku ntikko. Tetusobola kuzza Buganda ku ntikko. Muwulidde ekinyusi kiri ekya Buganda, balyagala nnyo eggwanga lyabwe. Kiki ekitufuula okubeera Abaganda? Tulina ennono. Ekigambo nnono kiva eri nnono, naye mu nnono mwe muva obuwangwa, ne muvaamu n'obulombolombo. Ate ekigambo buwangwa, abantu abamu bagenda ne baagala tukikyawe. Nze mbadde mbawulira, abamu ku mwe muyinza okuba mubadde temubawulira, naye omuzungu eyatuleetera olulimi olulala atugamba nti obuwangwa kiyitibwa kalija. Si kyekyo abalusoma, enange jjajja musomyeko oluli, kiyitibwa kalija. Ku nsi kuno tewali kintu kitalina buwangwa. Ne bw'osiŋŋana enswa ensejjere, omanyirawo nti eyo enswa gy'olaba ebibiina zaakabina, eyo nsejjere. Lwaki tetambula nga mpawu? Enswa erina obuwangwa. Bw'osiŋŋaana endegeya erina obuwangwa. Abakulu ababadde bano bannaddiini, obwo buwangwa obuwedde emirimu. Eddiini eyava eri Ssaabasajja Kabaka n'asiima n'agamba kambagaziyiza ebisaawe Abaganda. Anaasobola okusoma eya Bufalansa, genda ogisome. Oba onoosoma eya Yingirandi, genda ogisome. Oba onoosoma eya evudde Ebuwalabu, soma. Kyokka n'ono ayasiŋŋaanibwa wano ng'alina eddiini ye nga tagitaddemu byakwemonkoola. Ne constitution egamba genda otendereze Katonda, kubanga Katonda bwe twafuna eddiini wano twali tetwerabirwanga, twali tusaba Katonda ekiseera kyonna. Tumaze emyaka 10 nga tufunye eddiini ze tufunye, naye weebuuze, ziri Sodoma ne Gomora. Katonda yagamba nti mwe muyisiza bubi, kambasaanyeewo. Buganda yagisaanyaawo.